Alright, ITV Uganda. That's where we are. Yonna jemusinzira okuba nti mutulaba mutuwuliriza. Thank you so much okuba nti mutugoberera. Wade XP gemanya mbabuzaako yonna jemusinzira okutulaba. Yes, abatulaba nga muli mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Thank you so much guys for watching. Mugamba mutya basebo ne banyabo abatulaba nga muri United States. Thank you so much for watching. Mu states zonna abatulaba nga muri Europe, Scandinavian countries wonawo, abe Sweden, abe German, muganda wange kuve Germany yawo. Thank you so much. Yaman mwenna je musinzira okutulaba, mwe mukyasinze abatulaba nga muri South Africa. Thank you so much for watching. Wade XP is my name. You understand? Yaman tugenda mu maaso embeera eriwo. Sipapa Omugaga Sipapa ne Balaam balugahare. As we speak now, waliwo ekigenda mu maaso wakati wa mwana mulenzi Sipapa. Wakati wa mwana mulenzi Sipapa n'omutegesi w'ebivulu Balaam. Okuza yuko background, Balaam musajja wa NRM nnyo azategeka ebivulu, era musajja wa maanyi abamanyi mu mmanyi olw'enkolagana gy'akolaganamu ne government eri mu buyinza. Sipapa ye muyinza okuba mu mumanyi k'ekitonotono naye nga y'omu ku bavubuka abaliwo ebiseera ebyo emabegako, like wiki bbiri tezinawera yaliko mu State House, era President Museveni n'amukwasa obuvunaanyizibwa okumuyambako okukuŋŋaanya oba okumobilizinga abavubuka. Ekitegeera embeera eyo yaleetawo obunkenke. Awo President bweyalondera n'abantu abalanga bafulufiga ne babbukyamaani ne kusaasira awo n'abawo obuvunaanyizibwa. Embeera eno yaleetera abantu bangi nnyo mu kampu esaidi eri okuba nti siba mativu ne President Museveni kye yakola. Era abamu abalaba amawulire mwalabako mwalabako promoter Balaam ng'avuddeyo n'agenda ku mikutu gya TV, ku mikutu gy'amawulire n'abaako byayogera n'agamba nti NRM agibanja tebamusasula biki. Era mu kavidiyo ke kamu Balaam yavaayo n'agamba Sipapa yetondere bajjo. Okitegeera olw'embeera yali waawo. Abantu bangi tebasanyukira kya Sipapa kumuwa buvunaanyizibwa obwo, era abamu ku bikonge ababadde bamobilizer ba president abamu tekyabayisa bulungi, era nga kigambibwa nti embeera eno yaleetera ne Balaam okufuna akasajja ku mutima ng'alaba omugaati bagulinnyeemu. Era nga wetwogerera ekiriwo waliwo obunkenke bw'amaanyi wakati w'ababiri bano. Okitegeera Balaam ayagala okulaga nti ye Balaam ne Sipapa ayagala okulaga nti ye Sipapa. Era ng'essaawa yonna Sipapa okusinziira ku nsonda eneekusike ziraga nti Sipapa essaawa yonna agenda kuta ebyama bya mukulu Balaam. Lwaki tonjagaliza? Lwaki nange tondeka ndye ku mugaati? Ate ng'ensonda ziraga nti Sipapa ye mu kugenda wa president teyagendayo nti ayagala ssente, wabula agamba nti yagendayo ng'alina ebizibu bye ng'omuntu. Era bw'atuuka bwa president n'amugamba oyagala ki? N'amugamba nti jjajja nze sirina kye njagala, wabula nze nina kye nnina, wabula bano abavubuka benjagala oyambeko baba talina kye balina, nze ninako wendi. Okitegeera. Era ye n'agamba nti ng'oggyeko abalala bagenda wa President Museveni ne bamusaba ssente, ye teyagendayo kumusaba ssente. Yagendayo n'obwetaavu bwe n'ebizibu bye ne babikolako ne babigonjoola, ne n'alaba ng'ate engeri gy'afunye omukisa okutuuka wa president asobola n'okuyambako baganda baffe. Okitegeera. So embeera eriwo kirabika ya byanfuna
olw'okuba nti waliwo abantu kati omugigi omupya ogusambya akajja akayingira mu State House. Kati waliyo bano ababadde bamanyi nti essaawa yonna we bakonkona babaggulira. Okitegeera abaali bafuula State House nga maka gaabwe. Kakati mu mbeera eno ey'okusamba akajji, Balaam ne banne abamu balabika si basanyufu ne guno omugigi oguliwo ogusamba akajji ne guyingira State House buli kiseera. Era nga bwe twogera ku mugigi ogwo mwolabira Catherine Kusaasira, Presidential Advisor, mwolabira Buchamani, Presidential Aid ku Get Affairs, mwolabira Jennifer Fulu Figa, mwolabira Sipapa Entertainment. Okitegeera bano bonna nga baagudde mu bifo. So waliwo embiranyi n'abo ababaddewo nga balaba omugaati gugenda. Naye nga Sipapa ensonde ne kusikeziraga nti ategeezeza tagenda kunyigirwa mu ttooke, wabula agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti alwanirira ekyo kyalaba nga kye kituufu n'okulwanirira erinnya lye lyakoledde ebbanga eddene. ETV Uganda, that's where we are. Wade XP gemanya mwena abatugoberera ne gye musinzira okutulaba. This is ETV Uganda, mwe tukuweera emboozi z'abatutumufu, ebifa ku batutumufu, obulamu bw'abatutumufu, profile zaabwe, bye baba baachivinze, ebizibu bye basanze. Buli kimu tuba tukikuleetera wano ku ETV Uganda. Gwe we naatulaba newankubadde tetwaliyingidde nnyo mu byabufuzi, naye embeera eriwe kukwatako abavubuka. Okitegeera kubanga omulimo gwaweebwa Sipapa mu kaseera kano gwa kukumakuma bavubuka, kukuŋŋaanya bavubuka okulaba nti beekolamu omulimo. Okitegeera beekolamu omulimo okulaba nti bakola ebyo bibatwala mu maaso nga tebakoze bikolwa bityobola ddembe ly'abantu balala. Emabegako okuzayuka emabega abavubuka be basinga okwenyigira mu bikolobero. Balimbibwa ne babawa omutwalo ne beekalakaasa. Okitegeera abavubuka bano bakozesebwa, olumala okukozesebwa ne basuulibwa, bangi bazze battibwa, benyigira mu kwekalakaasa. Bwe bafuna obuzibu ababaduumidde tebalina nnyo kye babayamba. Era nga mu mbeera eno we waliwo embiranyi. N'ekirala nti waliwo abantu abagezaako okwonoona abalala bye bakoze. Naye nga eyo sijja kugendayo nnyo, naye nga ffe tugenda kulindirira abakulu bano, tugenda kuba tukuwa updates wakati wa Balaam ne Sipapa, buli omu kyanaaba avuddeyo nakyo ekinaddako. Naye nga Sipapa agambye yategeezezza okusinziira ku nsonda enekusike okuva ew'omukulu Sipapa nti omukulu si musanyufu. Okitegeera n'ebya mukulu Balaam byagenda nga amwogerako, okumwogerera obubi. Okitegeera engeri gye yandibadde nti amwaniriza bwaniriza, namugamba owaaye muganda waffe weebale kujja, jangu tukole, jangu tubeeko kye tugatta ku ggwanga lyaffe. Okitegeera naye ate agamba nti batandise bwa just kumukolako bwa mafia, kumuyisa bubi na mbeera eyo bwetyo. Well, wena josinzira okutulaba, thank you so much for watching. Bw'oba oli mupya wano, kindly subscribe. Bw'omala okusubscribinga, click on the bell notification button. Ne luno olutalo lunene simanyi gye lunaggweera. Balaam mumumanyi, Balaam balugahare musajja wa maanyi, Sipapa kasenta akaweza, bonna si battene, bonna basajja, buli omu w'amaanyi mu ngeri ye. Ne kati wajje kiggweera. Okitegedde wajje kiggweera kuba kati Balaam tubadde tumanyi nga omukozi wa President Museveni, akola programs ennyo za Museveni. Sipapa right now naye tumubala nti mukozi wa President Museveni. Okitegedde kinaggweera wa firimu tugitunuulire eragawa. Okitegeera gwatulaba oyinza otekawo komenti yo
bonna baba wagira President Museveni olutalo bye balimu byetaagisa. Osobola okuteekawo komenti yo oba oli tiimu Sipapa oba oli tiimu Balaam wonna woli muganda wange teekawo komenti yo tube nga tugenda mu maaso. Wad XP gemanya ETV Uganda mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu. Tiimu Sipapa tiimu Balaam yonna gye muli mwe mumanyi tiimu Sipapa movement amuteekawo komenti tulabe asinga amaanyi. Naye nga fa ku ETV Uganda tujja kulinda tulabe ani musajja gwe tujja okuyimirira naye anaatiitira n'agenda ng'agenda. Sipapa movement kyekyo. Balaam mwe mumanyi